kyovula nti bamala bikola eri ne babizza eno nga kopagaalo gwe kisobola okunyiriza feesi yo ng'oredde kyava ku mubiri gw'omuntu matirio gwe bakozesa okunyiriza feesi yo balina okumujja wataata ku muntu anti bano bakakasa balaba sitaani yalaba ekikola obwa sitaani kyeyalaba kikola obwa sitaani teyalaba sitaani yennyini tewaliyo muntu tebakulimba taata tokkiriza kulimba waliyo n'eddiini emu gye ngenda okugamba mu maaso eyo nkuleetere n'obubonero nti oli bw'afa bamuziika mu sanduuko mmeka 3 kiki enkuleetera nti emisambwa giva eri wansi ne gireeta emisono egy'enviiri zonna buli kasitayiro koosiba kayina kye kamiininga eri wansi kayina kye kakikkirira gwe biyinza obutakukosa gwabisibye nebikosa omwana wo biyinza obutakukosa ku mwana asooka owookubiri nebigenda bikwata ku mwana owookusatu kati wotuuka ku level kati nze nali ntuuse ku level nsobola okufuuka ovakedo oba fene nenyengera ke kali ke natandise nako ne bakulya nganti gwe njagala okukutta njagala kukutta nosangawo fene awo ng'eyengedde nenjirya n'ofiirawo kumbe ndya yokaana n'ofa ate nabbulukuka n'agenda okitegedde wakolako ku mission nga weetaagisa kufuuka ezisinga obungi ate nze oba nagobanga omusambo okuva katugeze gova mu Mbaasa gugenda e Congo nesituka wano nengugoba nengubuuza olagawa gwolowooza lwaki ku muzigiti alidina bwe twali ku programu ku Kara FM omusajja eyaliwo bambi omukadde eyafa oyo eyali omusiraamu yayimirira n'agamba nti kituufu tulina amajini amalongoofu n'amakafiiri neera ne Qur'an ekkiriza mu suratil jini aya ya 72 anti kati kyenkugambye esami wenkwata nengenda nenekuba naye nga nekubye birala si bibyo bya Bwakatonda ngenze mu Bible nendabayo nekyewandikako kyawandikibwawo nti ani mubaweereza bonna boolaba yali yekubye 3 mu Bible gwenyinza okuleeta tugambe Pawulo yalina 3 Ibulayimu jjajja w'abakkiriza yalinayo 3 yonna ani yo kijjawo okugyekuba okujjako gw'ogirabye nange agenti wa sitaani ng'ate oba oyigidde mu ggoolo yange kati yali yaki eno gwe kana akabonero okalaba kuki ebisebo oba otambula ku nsiko katera kubeera ku miti gy'amasannyalaze omanye ekigambo amasannyalaze electricity gwe bwotyo bwokimanyi naye gakola kiti okimanyi nti amasannyalaze osobola okukwata waya eneegonda naye ng'okutta ddakiika gakuba tegazannyibwako wasembayo kalaba ku kika ako masannyalaze ku nnyonyi z'abaani genda direkiti ku mawanga g'omanyi zaali nnyonyi z'abaani ku Sematalole Dorose Itira kabeeranga ku kitaasajjamwe kati ebintu ebimu birina we birondola kati ebyoyo biri waliwo ekintu kyenjagala otangaaze natuuliriza kyasobola okutegeera kyabayigamu nti bannaffe bano bakola ebintu okuva eri wansi nga tebatagetinze gwe omuntu w'Obwakatonda tewali mulala batagetinze gwe oyo eyakkiriza Katonda owannamaddala okitegeera kubanga kati bw'ojja nondaba ne tatu eno kubanga nze nagendanga ku biiki nezijjamu esaati yange oli n'alaba tatu n'agyegomba n'agenda agyekubako kati mu bantu 10 bweba mu famire eyo oba oyingiziza ekizibu ekyo ontegedde kati kizibu ki ekyali awo anti kati wano oba oyingidde endagaano eyaki eno endagaano y'oweeri wansi kati abakakozesa ab'amasannyalaze kaki ate era tewaliwo amasannyalaze gwe wali owuliddeko ab'amasannyalaze nga basimba emiti ewamwe ku kyalo bayogeranga ebigambo ebibi naye tebakyabyogera mbu kiki kyabawooza naye ng'okimanyi mulimu abasajja abakulu abalina n'abaana omwana nakubawo ekigambo ekyenkana ensi kitegeeza baba baayitako kekali akagambo ke nakugambye ye bannange bawe muliranga ki
kati buli kintu kyonna kyolina okugattako nti buli lwoyitako okola ebitali bya bulijjo olwo ne sitaani yaba abikozesezza. Simanyi bakyayogera ebigambo ebyo nakati bawa nsonga ki? Motivation kusindika oba tabyogera tegugendayo kyosiza okumpa leero kyenzikiriza nti there are some questions, simple questions you've asked me zotayinza lowoozaako naye nga nkulu ge mazima wakati weewuunya ekituufu kyo kiri nti ab'amasannyalaze lwaki baawemulanga. Kati gwe kyekyo kyenkugambye nga basimba emirimu olwo kino ekyoyo kyabeeranga kibayingidde, okitegeera kiba kikuyingidde ekyoyo. Kati kankulage ekyoyo leero kisobola okukwambala nekitandika okukozesa ebintu byekikukozesezza, ogenda okirowoozaako nti kyankozesa kino ng'oli mu myezi 6 nga tokyasobola nakyeyambula. Kati olaba bano abasajja abeematiza masturbation gwolowooza yabeerako yekka, ye mulimu kulowooza kwaba alaba alina muki namukyala, okitegeera ye aba alaba alina mukyala. Kati ekyo ekyoyo ekyo bwe kijja ne kikwambala mukadde wange ye aba alaba olina muntu. Kati manyi gano amaaso gaffe ag'abantu mazibu okulaba emisambwa, naye ate gye emisambwa gitulaba mangu kubanga gyo gibeerawo, gwe tosobola gira n'amaaso go gamuki eizo mala kuwulira bubonero oli azoga bananyeze buli lwenyingira mu nnyumba mbeeramu n'omusajja nga sisita ina ekizibu ekyo naye nga yeerabidde nti yagula regingi n'ajambala ne bikola ki ne regingi mbi taata nja kuleetera omulemo gwazo gye tugenda mu maaso, nja kukunyonyola gye tugenda mu maaso. Embeera gye tulimu saawa zino yabwa sitaani be basinga okukola. Kiki eŋŋamba atuwuliriza nti mu bintu byonna sooka obuuze Katonda, fumiitiriza, tunulira. Bayibuli etugamba nti ebigambo byaffe bibeere bitono. Omuntu bw'aba alina ebigambo bitono aba alinawo okwekkaanya kiki kyakola. Nga tonnagula lugoye lwonna mu dduuka, tonnagula kiviiri kyonna kubanga walabye sisita kikoze eki, gweokimanyi kankulageyo akantu kamu kubanga bino nze nabikolanga mbimanyi. Gweokimanyi nti omwana muwala atambula mu trading center oba mu kibuga wano e Kampala n'alaba omukyala oba sisita omulala asibye akaviiri ku musono gw'ayagala n'akeegomba akatunuddeko buki butunuzi, oli akatambuzi ali mu kutambula agenda. Kankuzeeyo awo wennyini nga sineerabira nti emisambwa gisiba emisono gy'enviiri ne gijja gyekolamu ripeeya wano mu kibuga. gwe ngolaba muntu gw'olaba muntu atambula n'oyita wano nga mu butuufu omukyala asibye akaviiri kano, n'oyita wali ng'omukyala asibye akaviiri kali, n'ogenda ku mbaga ng'oli asibye akaviiri kali, obeera ku mawulire ng'olaba oli omulembe gwe guliko. N'omukyala n'akugamba mwami nalabye akaviiri kali, era bw'agenda mu saaloni bw'aba kusabaza saaloni atuukira wa antiani saaloni amugamba njagala onsiba akaviiri nga kali nakalabye gwe balabye ku puroguramu ya gundi nalabyewo akaviiri bwe kati kanyuma. Nagamba ako nkamanyi waliko ne sisita yabadde wano eggulo nakamusibye oba namusangamu nga bali mu kamusiba awo wennyini, namugamba njagala nange onsibe enviiri wezi, namugamba emitwalo egyo 5 oba 6 kyana ne bamusiba akaviiri ako kennyini. Kiki enkuleetera nti emisambwa giva eri wansi ne gireeta emisono egy'enviiri zonna. Buli kasitayiro koosiba kayina kyekamiininga eri wansi, kayina kyekakikkirira. Gwe biyinza obutakukosa gwabisibye nebikosa omwana wo, biyinza obutakukosa ku mwana asooka owookubiri nebigenda bikwata ku mwana owookusatu, biyinza gwe obutakuluma. Zino tato ziraba bagikukuba oyiwa musaayi oba okola ndagaano na musaayi otta mukago. Leero oyinza obutakiraba
anti guno gwe musaayi gwo oluusi ovuddewo ne bakwata ku mwana wanti wawaayo omusaayi gwo n'omwana wo omusaayi gwo kati n'osanga omwana wo ng'abonaabona nenge endagaano taata yagikola ku ttatu n'osanga ng'omwana yayitako abeera kulya bikoola kayi omwana oyo bannange towulirangayo wali akugamba nti bannange mu baana bonna oyo omwana yatwala empisa za kitaawe kyogamba abalala batwala zaani bo baafuna ezaabwe naye ng'era oyinamu kati ogenda okwesanga nti okubonaabona ku nnaku oliko ngaiza waliko jjajja eyakukolera ki convenant nze jjajja wange yeyankolera convenant edda gyotamanyi nakumanyi nentambula nenzaalibwa nga mbonaabona nga mpeereza sitaani nga nsamira nga nkola ebitasaana katonda mpaka lwe yanzijayo kaakati ku kyenviiri ekyo nga sinnakivaako enviiri zino abaami tulina engoyi zetwesanga ku ddame engoyi kivula nti ekintu kyonna kyoyagala okukozesa kazibeere sitayiro y'okuzimba ennyumba yo kebeere emmotoka gwe gyolaba kakibeere ekintu kyonna gwe kyoyagala kyeweegomba n'amaaso go sooka obuuze Katonda oba kyendiko kituufu sooka onoonyereze kigenda kukulumizaawa okitegeera kati kankuwe akantu kamu olaba bano abasajja abawola ssente bamanerenda banneewuunyisa bamanerenda bw'aba akuwa ssente takulengeza nti ennyumba yeeyo bw'oliyosaamu olunaku lumu agikola ki ajja gitwala ye akugamba ngenda kuwa ssente bweteekayo wandiika buwandiisi nti tutaddeyo ennyumba yo ng'omusingo mu mwezi gumu ojjawo zimazeeyo bwe obusente butono kankuwe ssente n'akuwa ssente naye mu mwezi gumu gwakubalidde ye abalamu ebintu nga 3 abalamu ojja kufiirwa togende mu kyalo kuziika ssebo olina oziika onaawe kenyini osobola omanyi lwaki banka zigaggawadde banka erina ssente omanyi ebyapa by'abantu ebiri mu banka ng'oli yafa n'akirekayo bingi omanyi ssente ze baleseeyo bw'oba okola akawunti bakugamba nti leeta akweyimirira bw'oba toli wajjayo ssente naye bameka bewakawulira abazijjayo lutalo kubanga nina ne gwe mmanyi yalwala n'essaawa ya leero tezivangayo ssente ze gye ziri mu banka omukazi yali amuleesenga gundi n'amutumayo naye baaba teyazijjaayo kati ekyengezaako okukuleetera nti ebintu ebimu biri emabega w'ebirala kati ba agenti ba sitaani gwe tolowooza nti bajja kukugamba kyeki ekibuuzo mu kusooka kinakunyonyoddemukko nti bwe baba bakututte wansi mu nnyanja tebakugambirawo nti birimu okusaddaaka tebakugambirawo nti munnange birimu okufiirwa abaana bo b'ogenda okuzaala tebakugambirawo nti munnange bakulaga nti birungi kuvuga zirandikuruza zimaketi emmotoka ensajja kweyagala bulamu bwakukola ki bwa kiseera bw'omala okweyagalamu emyezi 3 omwana wo ng'afa ng'ate bw'afa nga weyongera nga bakugamba maama wo ng'afa ennyumba yo ng'efa motoka etomedde abantu 3 bagitutte ku poliisi okugijjayo olina okuwaayo esadde agamba gwe tokayana bagitaddewa ku poliisi tugenda kuwaamu ndala eri nga bagitwala bo bennyini be basasula ssente ezigijjayo ng'egenda eri nga bakuwaamu empya kandakula omusajja avuga kanamba omusajja oyo emmotoka ebadde yakaggwawo agizizaawo myezi nti anti yali mu insuwalensi omanyi ekigambo insuwalensi kibi mukadde wange bangi abali mu insuwalensi naye insuwalensi erina excuse nyingi egudde etya mubadde bulagajja bubu bagamba nti banoonyeza ddala paka okulaga nti ebadde ensobiiyo okitegeera bakuweera ddala point ngera n'okizuula nti ebadde ensobiiyo nomanya amateeka g'emmotoka ffenna mmotoka tuzivugira mu bukyamu
baba bagambe motoka ogisimbula mu lujja sooka oleete makanika agikebera eri mu mbeera nnungi. Tetubirina ffe wano. Ate gwe olina makanika? Tolina budde obwo kasite bange erimu amafuta. Ng'osimbula busimbuzi. Kebera amazzi mwegali omala ne wiiki nga tokebedde mazzi ga mmotoka. Mafuta gasagabaamu akalimi n'olaba wali nga kakyagira. Weebale nnyo ne kuba serefu abamu bamanyi okwekwasa battery. Omusajja gwe. Katukyali mu tuddeyo wali. Ku nsi eyokusatu. Tukyali mu nsi yakusatu. Ensi eyokusatu nakunyonyodde nti tugituukamu okugituukamu olwo nzirayo ku kiri ekibuuzo ekyole yakugamba nti yalaba sitaani. Sitaani taliyo, musibe, tewali yali amulabye, buli amulaba tadda eno ku nsi y'abalamu. Nedda ssebo Yokaana abasajja bazze wano ku kamera ne baŋŋamba balaba sitaani. Nedda ssebo anti nkuwadde enjawulo kankulambulule taata. Omusajja alaba sitaani ne bw'osanga ssaawa zino bajjajja katugeze kifaalu. Kifaalu yennyini bw'okimanyi kifaalu esobola okutambula nevuga piki nevuga emmotoka ng'olaba mmotoka etambula tonnagendako mu ssabo. Byenjogera bannaffe abatuwuliriza basobola okujulira nti yali agenzeeko mu ssabo yali awuliddeko mmotoka ng'ejja ng'etambula ku bbaati waggulu. Ebyaddala byenkugamba si biki guyinza okuba owakana kubanga toyingirangako ssabo. Kati ssebo mmotoka eyo eba evuge bwaki oba mu kirooto? Ntoba mu kirooto biba bya ddala. Kifaalu gye ziri. Kati oyo tumuyite kisebo tugiyite kifaalu. Ye sitaani gwe bagamba sitaani gwe boogirako omunakunyonyodde ekintu kino kifaanaganako oli okugamba nalabye pulezidenti n'akugamba nti oba nalabye gavumenti. Gavumenti yanjawulo ku pulezidenti newankubadde pulezidenti yakulira gavumenti. Kati twogera ku sitaani oli eyagobebwa mu ggulu n'ekimu kyakusatu ekyabamalayika abajeemu. Okitegedde? Yokaana nkuleetera ekyokulabirako ekirala. Omanyi abasambi b'omupiira? Mbalaba. Bw'osinkana omukipagoolo owa Arsenal oba osisinkanye Arsenal namba oba osisinkanye muntu oba osisinkanye akwata ggoolo ya Arsenal. Kati njogera ku muntu oyo yennyini, njogera ku mutendesi. Anti bano bakakasa balaba sitaani. Yalaba ekikola obwa sitaani. Kye yalaba kikola obwa sitaani, teyalaba sitaani yennyini. Tewaliyo muntu tebakulimba. Taata tokkiriza kulimba. Waliwo n'eddiini emu gye ngenda okugamba mu maaso eyo nkuleetere n'obubonero nti oli bw'afa bamuziika mu ssanduuko mmeka? 3. Abatuuliza bagenda kunjulira bamuziika mu ssanduuko 3. Kati oyo naye tumuyite sitaani. Kati Yokaana ensi ey'okusatu erimu amayembe gano ge tugambye agawangibwa obuki emyoyo gye bawanga. Oŋambye ensi esooka bafu y'abafu ng'ofudde tolokose tokkiriza Kristo okubeera omulokozi wo osibira mu nsi ekola. Oŋambye ey'okubiri ensi ey'okubiri bano njagala ffeemu bugagga tutumu njagala ebyo. Ensi ey'okusatu n'oŋŋamba yo ya mizimu misambwa. Eyo misambwa yeri ey'okumeka tubadde tutuuse wali eyokuna yerimu emisambwa. Nombuza emisambwa gifaanana gitya ojawula otya ku mizimu? Omusambwa okuwawula ku muzimu nakunyonyodde nti omusambwa gwa njawulo gusobola okufuuka ekintu kyonna naye ate guno omuzimu tegusobola kufuuka. Kati awo yawulira naye ate oba tusisinkanye sitaani. Kati ate waliyo emisambwa egikulira emisambwa ginne waagyo. Kati nga ku nsi zino zonna zenkunyonyodde buli nsi okuva ku poteni okulaga nti oyingidde mu nsi eri endala waliwo omusambwa ogukakasa nti embutuufu onaasaanidde ayingire mu kino. Wembadde nzija nti nno otegeera otya nti ovudde mu nsi eno n'oyingira ensi endala? Otegeera otya? Anti kati ebikolwa bye bakugamba okukola bw'obikola n'obituukiriza kasita obituukiriza katugeze bakugambye genda otta abantu 15 twagala lita z'omusaayi 3 mu ezo mu 5 bw'ozireeta kikakasa
nti oba oyise kubanga wokwatira abantu 15 kati kyekyenjawulo ekibaawo embeera gy'olivingamu ekyuka bakwanguyizaamu mu bintu kankubuulire alina emitwalo 5 nalina miliyoni temufaanagana newankubadde mwenna musula ku kitanda kitya mwenna musula mu nnyumba emu okitegedde kati wotuuka ku level kati nze nali ntuuse ku level nsobola okufuuka ovakkedo oba fene nenyengera ke kali ke natandise nako ne bakulya nga nti gwe njagala okukutta njagala kukutta nosangawo fene awo ng'eyengedde nenjirya n'ofiirawo kumbe ndya Yokaana n'ofa ate nabbulukuka n'agenda okitegedde kati kikyenkulege Yokaana ndinako buli nsi gy'ogendamu n'amaanyi weeyongera amaanyi okitegedde buli nsi gy'ogendamu weeyongera amaanyi so otegerera ku maanyi era oba ogamanyi nti obeera mu nsi wadde oba tonnatuukayo oba okimanyi nti mu nsi eno mba nsobola okukola kino so naawe kyoba okolerera ekyo I now get it. Okolerera ekyo okukituukako kati bannaffe abakugamba basinkana sitaani mulimu ate be bakola byolaba nti ate be byakolebwa wa P1 omuntu akugamba nti yasinkana sitaani omutunula n'olanga bye yakola tolinayo tosobola kuŋŋamba nti wasisinkana sitaani nga tosobola kufuuka mu buliwo omanyi kyekitegeeza wasisinkana sitaani nga tosobola kufuuka kapa Yokaana ntemera biki bye wafuukanga byojjukira gwe buli kyomanyi kuno ku nsi nali mu level ya 6 nga nsobola okufuuka buli kimu kyekiri kyenkuleetedde ekya ffene wakolako ku mission nga weetaagisa kufuuka ezisinga obungi ate nze oba nagobanga omusambo okuva katugeze guva mu Mbaasa gugende Congo nesituka wano nengugoba nengubuuza olagawa gwolowooza lwaki ku muzigiti Alidina bwe twali ku programu ku Kara FM omusajja yaliwo bambi mukadde yafa oyo eyali omusiraamu yayimirira n'agamba nti kituufu tulina amajini amalongoofu n'amakafiiri nera ne Qur'an ekkiriza mu suratil jini aya 72 nkunyonyola lindako saagala oyogera ebintu mpola taata wazze kumanya era n'oli atuwuliriza naye yeetaaga amanyi nga gwe bwokoze eki bw'omanyi saagala palapase kyenakunyonyodde olaba omuzigiti gwe bayita Alidina ngulaba ogumanyi we guli awo waggulu wa Namayiba ku muzigiti kwe nabeeranga we nabanga nzize mu Uganda ng'okoze kola ki ng'asazaawo majini ng'ovaawa nga navanga wonna wenjagala ogambye ng'okomyewo e Uganda ng'ovaawa e Saudi Arabia wabeeranga wa nze waŋŋambye wabeeranga wano wa nkunyonyodde ekigambo kimu kifaanaganako omuntu okuba ng'akolera mu ttawuni ng'asula kyengera naye nga buli lunaku ajja mu kibuga ate akolera alina byajja okunona mu kibuga katojja kumugamba bwakugamba nti nabaddeko ekibuye nenkolayo kino omuwakanya taata njagala otwala ekifaananyi ekirungi nti nabeeranga eri wansi mu nnyanja weewaffe yes naye ng'emirimu gyange egisinga ngikolera ekitebe ekikulu kye nali nakwasibwa e Saudi Arabia munfuna kati eno wonna nalinga ali mirimu gyange Yokaana nsaba leero tukomaawo wetunaaba tukomyewo tutandikirawo ku kitebe ekikulu ekya emirimu gye wali okola mirimu ki lwaki basindikayo ggwe era wagendayo otya ebyo nojja bimanya jjajja lwaki yalonda nze olwo ng'eri mu nsi okulanga ensi zonna nzimalayo lwali lutalo sintukukeera enkya n'okola ki olwo nsigala mpakanya kiri ekye bakugambye nti baalaba sitaani naye kikulumye kati kwabo waliwo yali aseeyo abantu abasukka mu 57 waliwo abaŋŋamba nti batunulanga mu takisi ne zitomera ekyo tekuba kutta ekyo tekuba kutta okutta kyentegeeza oli kukwata ekyambe n'akusalako omusaayi n'agulembeka n'atwala eccupa y'omusaayi wansi wali okikozeeko mukadde wange
ebirungi bigwa byokya walungi tewaba wammwe okiwulira mukadde wange webale kujja kale mukadde wange kale asamikege manya gange atubadde ne era tukyaline tujja tambula paka n'omukulu ono Yokaana okulaba nga ate tutematema emboozi eno tuba tugireeta gonyumirwe. Ekituufu kiri nti bingi ebyewuunyisa nange bingi ebyogerwa ku kamera wano ne ngamba ate kati kino kyo mu butuufu mbadde sikimanyi. Questions 3 zembalekedde banange munyambe njala tuswaze Yokaana ono. Ekisookera ddala nze nyinza oba siina research amala naye nkakasa mmwe muyina answer. Yokaana ndekedde challenge esooka tumuweeyo kampani emu ekola ebiviiri ebinekiresi saaba bipaakinga saaba byasembolinga abakola ebiviiri from scratch. Ekyo kimu. Andekedde challenge endala abakola kopagaalo. Nkugambye sikulekedde nkugambye leka mbuze ebibuuzo byange Yokaana. Then n'abakola lipstick from scratch. Ababikola nga woolaba nti wano tulinawo abakola amajaani from scratch, abakola butto muba mujja mu binazi, abakola sabbuuni ne bakolaga process. Twagala kampani ezo. Era ne nkugamba ne kale nti nze nkakasa ebintu ebyo ebikola kopagaalo bijjibwa mu malwaliro ku mikono gy'abantu egyakutuka n'amagulu. Kyovula nti bamala bikola eri ne babizza eno nga kopagaalo gwe kisobola okunyiriza feesi yo ng'oredde kyava ku mubiri gw'omuntu. Material gwe bakozesa okunyiriza feesi yo balina okumujja wataata ku muntu. Ebirungi bigwa byokya tukomawo tugenze. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.